Basebo ne banyabo oliko Expo TV ku mutimbagano, subscribinga, sharinga ate commentinga. Amanyi omwana soda nakoze ne habbe. Swaba, assalamu alaikum. Takbir. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Mukunja okoze otya? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ng'onyumye nnyo okusinga bwe mbadde nsuubira. Bwentyo basajja eddiini tugiwa nnyo ekitiibwa kuba awatali Allah tetwandibadde balamu. Bulijjo oli musajja Muisiraamu. Embeera ya nsi ndi ensi yatununa yatuvuga mu speed ne tudda mu njaga naye nga tuli basajja abalina eddiini. Takbir. Allahu mas. Oba onyumidde emmere ng'eriyo ewa Hajji nga kyaweddemu dda n'ogamba kantekemu ekkanzu nfune omuguwa ku mutwe ng'ene nkuba emmere. N'okulya si kibi kuba naye Allah ayagala balamu. Kati era ne wekaba nga sitayiro yakufuna mmere era nawo mba sibaze bubi kubanga era naye ng'ate ffe tuli basajja abantu abatamanyi byafaayo byaffe abatulabye kati nga tukuze bo tebamanyi nti tuli bantu baddiini nnyo lwakuba nti olumu akulaba n'okubwa n'okola ki. So takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Music agamba kye ennaku zino tetukutegeera. Twagala okwebaza ennyo mwenna abatuwagidde. Ino akayimba tubeesibeko kalikola bulungi nnyo video twagishutinga ne Love Mase ne tugiteekayo ku YouTube. Era abafaani baffe abalungi abatwagala ogendayo ku YouTube abaagala okulaba lwe nakola ne King Sheebah. Anti buli omu aba n'ekimunyumira. Oba oyagala lwe nakola ne King Sheebah oteekamu tubeesibeko Hajji Omukunja Atasera ndi King Sheebah. Oba oyagala lwe nakola ne Love Mase era oteekamu tubeesibeko Love Mase ndi Omukunja Atasera ne music omulala akyajja. Naye abantu bayomba bagamba oluyimba lwali lwa Sheebah okola otya video ne Love Mase. Abantu mu comment section bayomba. Anti waliwo ate abaatabuka ne bagamba nti King Sheebah oluyimba yalwonoona. Mukunja oyinza okumpaayo babiri comment n'ogimpa. Gyezirigenda ku internet okwo ku TikTok ku Facebook olaba abantu. Era abantu we bagamba nange ne ngamba banaye abantu we babako kye baagala nga basimye Mase katuluddemu ne Love Mase era Love Mase lwe yaddamu oluwulira nga luyimba lwanyuma. Naye kijja kitya leero nga tolina Hajjati wo ng'oli wekka? Hajjati wamuleseewa. Nasuzeeyo wansi n'ate engeri nga omanyi saagala byogera nnyo bantu manya bye nasuze mu binankane byange naye nga Hajjati gye bali mbadde awo ngamba Love Mase oba Love yaggwawo yali bebi naye agenda kusaala gwe twalaba aliisa abaana embizi yenenya buli muntu asobya naawe osobye naye wali osobezaako ne weenenya n'atulaba yali asobezaako ne yeenenya kale naye ayinza oba yasobya era ne munyonyolamu ne muga mwana kyokoze mullo tekibadde eyo ne yeenenya bambi. Abba ngambye nkubuuze okunyuma onyumye naye wasiibye. Nagezaako awo okusiibamuko ennaku awo ne ndaba ng'ate obulamu bugenda enjala yali enzise ne ngamba Allah asinga kwagala balamu era wenfa yesi njaba nfiiridde mu ddiini ne ndyayo okwo naye era nga oba olinga bebe kulu ssaawa bwe ziwera 8 awo ka alusa nze ne wekutaba kulya kuba nti kati anti eddiini waliwo kyenjagala batereezeemu nti kati oluusi ffe osiiba nali mmanyi nti woonywa enjaga oba tokoze eki ekisibo tekikusaze naye ate ne bateekamu awo akawaayiro mbu oba tolina sika ku kintu kyonna kati ate jjukira ffe oba ompisiza bubi obeera obyonoonye. Allah singa kakatulongooseza nti omusiibi ne waakubwa. Mukunja ebibi bibadde bikendedde nga tebikyali bingi ne tulowooza nti oba ekisibo kye kireetedde embeera etyo bbeera kuba kakibo abavubuka abadde beekumyeko obutakola bibi ng'ekisibo kyawedde saawa yonna baddemu batutigomye. Nedda bannange tetukola nnyo bibi bingi twenywereze mu ddiini twenywereze mu Allah tumukowoole ebizibu byaffe byonna Allah yasobola okubitereeza era nange gwe mulaba wano ku Allah kwensibidde olukoba wasiraamu se tayiri kirikiriya anti abasiraamu banaye temuteekamu buwaayiro bungi kubanga bantayirira biri ebyaffe biri eby'omu ddwaliro ate we najja no ne baŋŋamba mbu bansala bubi mbu baalekako akaliba baagala kajjako ne nteeberezaamu obulumi bwe nayitamu okuŋŋa nti onzijjako akaliba. Eddiini banaye muleme gitulemesa nnyo olw'obukwakuliza obungi bwe muteekawo kuba banaye obulumi bw'okusala akantu ako munzire mu nkovu awo muba mungobye mu ddiini ebeeganye munzikirize mbabeeremu n'akaliba kange. Anti oba okontana n'eddiini balina okukka ekiro obeera omutuukirivu
osaale ng'eswala 5 teri kunywa njaga biragalalagala ebyo teri. Banaye kasita mmwe muli batuukirivu nze kambabeeremu awo mpola mpola naye ebyokuddamu okunsala okunjijjako obuliba bannaye baganda bange badde nsaba eddiini ereme kututuusa nnyo awo obulumi obwo buli omu abumanyi saagala ate okubeera mu ddiini ate mbeere mu bulumi ng'ate neeno mu nsi ya sitaani gye ndi ova naye mbadde mu bulumi kati eyo mba nzize funa ku mirembe ate bwe muŋŋamba okunsala obuliba. Mukunja tetuyinza siibula nga tetwogedde ku muyimbi King Sheebah. King Sheebah ennaku zino omuwuliza. Sheebah okuva we yawangula okuva award ya best female artist of the year ey'okugenda e Dubai. Sheebah takyali oli gwe nalabanga we musangira wonna ne tunyumyamu kati Sheebah yafuuka mulala. By the way weebaze kuba wadde Sheebah temukyakwatagana naye waliwo ekibagatta. Weebaze ku bawagizi abalonda Sheebah mu bungi abaayiwawo omubiri. Love Mase Sheebah akalulu ako yali alina kaliirawo alaali naye Love Mase yali akyankalanyizza jjukira gundi gye yali mu kategole Sheebah kategole mwe yali mwalimu omuwala gwe yali avuganya naye nga mukiga. Namba tulina tetuwagira Sheebah tuwagira oli era amanyi twasooka gateeka ku oli naawe nowagira oli nova ku Sheebah. Laavu eziba amaaso baganda so oluvannyuma ennyo nendaba nga ate Sheebah akalulu bakamutwalako nange omutima ne gunnuma nga Sheebah agudde wala ne tusala eddiiro nze nenviira Love Mase ntugaa nti nange nalonda era kalulu nenfuba olaba. So mwenna abalonda King Sheebah, thank you so much, may God bless you so much. Sheebah mwagaliza olugendo olulungi e Dubai mwana. Mukulikeeyo mu misinde gya Ssaabasajja nalabye nga Sheebah alina abanene ng'otandise okuba akuumibwa bajaasi oba baabajjawa Sheebah naye yandibanga state agent nga tumulabira awo. Nagenza olaba ali ne bazambaali akuumibwa bakomando bokka abamukuuma. Nagenza omulaba alina bamisa Kisemakula Zambaali Blasi Omukaseni BS ali ne balodeni Waika Bako ali ne baticca ababukedde TV alina abantu banene mu ggwanga. Sheebah alina banene Love Mase ali ne Bayiga Sharifu. Tolaba nti Sheebah yandibadde omutuufu. Sheebah alabika mbega wa gavumenti. Mukunja tusiibule abantu tubalagirire emiku tubasaleko abatanasalako aba music booking. Brad mbagala nnyo abawagira Omukunja Atasera music wange gyali genda ku YouTube oba ku Google wonna gweteekamu Omukunja Atasera music bamukuleetere nyimba we ziri tubeesibeko nkusaba jangu eno Bukunja Nation tuliddawa bampalanira ipusi zange singa wali mazina music mungi booking si namba y'essimu yaffe ebangako 0755 32 65 55. Nobeera smart nga tonywedde enjaga singa buli kanaku obeera bwoti omuku. Bange bizibu byansi tokuba nnyo. Basawo ne banyabo oye Mukunja Atasera ayongera okuwagira music we. Tubadde ku Expo TV subscribing nga commenting amanyi omwana soda tubadde ne Abe Mukama abatukuumire.